Omuntu ayambadde enkofira y'Ekisiraamu ku bbuca y'embizi. Mpozi teba bbuca ku kayumba k'embizi. Butcha. Bbuca eba ya nnyama. Ate ne nnyama. Aga kayumba k'ebigodo. Ng'ayambadde ekkanzu ataddeko n'entalabuusi. Nze nina gwe mmanyi. Temuva ku mutwe ey'Ekisiraamu bali nga bw'olaba Sheibuga enkofira gy'ayambala. Nina gwe mmanyi agyambala. Naye ng'agyambala mukafiiri supa talina yadde ebigambo ebitaano eby'eddiini y'Ekiyisiraamu by'asobola okuyisa mu kamwa. Valley Islamic Primary School somero liva ku nursery okutuuka ku P7. Tulina staffu 2 eya secular n'ey'eddiini era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza. Tulina dde ne boarding abaana basuzibwa bulungi. Tulina eddwaliro ly'essomero erya Sweet Valley Medical Center, computer lab ey'omulembe, tuyigiriza abaana eby'obulimi n'obulunzi, tutumbula talanta z'abaana n'ebyemizannyo tubisaako essira. Dining hall ey'omulembe abaana mwe baliira emmere. Environment yaffe esobozesa omwana okusoma obulungi. Tulina center number ya UNEB n'ey'eddiini IPLE. Ebisale byaffe bisoboka okuwandiisa abayizi abapya kugenda mu maaso ku kampasi yaffe eddege ya Bombo Kibajjwe. Ebisingawo tukubire ku note 7 note 8 88 82 oba ku note 786 note 165 93. Weewaawo tukwebaza gwe wenna gutusaako gyotusaako engalo amakya amalungi. Nze Ajje Samuel Lubaluse wa TV Koboli nensobola okuba nga ate nkuweereza nga bwe nnyina okuba nga ate nkuweereza. Nino Timande Angry Youth olunaku lwaleero tusobola okuba nga ate twogera ku nsonga ezitambudde mu ggwanga. Omwaka twaguyitamu Mungu tumwebaliza ddala. Timande buuza abantu tusobola okuba nga ate tutandikirawo. Abalayi ba Lubaluse wa TV, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tubeebaza abeekuumiddeko, abatulaba batatuvaako, bannange mwongere subscribe, like, share. Kikulu nnyo. Abafiiriddwa abantu bammwe, sabe Allah abagumye, abali ku bitanda nammwe abasseeko omukono gwe ogw'ekisa. Abafunye amasanyu alhamdulillah. Ffe twongera yisangalo mu maaso. Amiina. Yes. Olunaku lugenda kubeera Lwakuna. Tugenda kubeera wali e Matugga ku Ronitech ku Happy Girls opposite Revival Church ekyengulu awo tugenda okubeera ku Happy Girls. Mulimu arena y'omupiira bagiyita Ronitech. Tugenda kubeera awo omupiira mu live commentary wamu ne Seguja Amisi okuva wali eri ku 93 Kingdom FM wamu ne KTV. Agenda kuba akola live commentary ku mupiira gwa Arsenal ne Liverpool. Gugenda kudda okunywa. Mujje mu bungi tubeerewo omupiira tulwabe nga guliko live commentary ne Seguja Amisi wali eri ku arena ya Ronitech ku Happy Girls awo nyini. Tujja kubeerawo abantu bangi nnyo. Tunyumirwa ate omupiira ogwo gugenda kubeera gwa kiro, gugenda beera kasammeeme kyekisalawo. Mugenda olabira Liverpool nti twategedde kiki tulina okukola. Maanu ye taategedde yagobye musanyi, yagobye mutendesi. Timan tugatandikira wenyine ku Maanu. Lwaki Maanu yaganye ekigambo sacked? Banne emugoba mu nsi. We are very rich. Temumanyi gundi Joshua Waddies oyo yali agoba. Omugagga omulaba. Omugagga buli lwokyankalanya emirimu gye. You have to be sacked. Bangambye alina conference gyasembyeyo okukola nga nkambwe. Amorim. Olaba Amorim era he will leave a legend. Yes man. Batini nnyo mu bulamu bw'ensi. Mukama we namugamba, I want you to do this job like this. Okitegeera olina takyusa. Naye tata w'abaana ovanga ku mugagga n'agamba nti owaayo omulimu ogukola bubi njaga okole bwoti n'omugamba nedda nze bwe nti bwe nnasoma.
Njanti gwe wotobo ekyo wasoma naye nze guno mulimu gwange nze nakuteeka mu ssente nkuleetewa nagamba nze siva ku kye nasoma kye nayiga kyekyo bambi abamanyi bamulumiddwa nnyo ngaye baluma oli kapaata basi kapaata bali mitani Tenag Eric ate nno Eric munnange bw'olaba statistics za Eric ne Gondi ne Amorim olaba nga Eric Tenag abitingira wala nnyo Ruben Amorim nnyo kuba for real Eric Tenag yajja n'atendeka omupiira abawagizi ba Man U balabanga mubi nnyo era tasaanidde kuba ku ttiimu yaabwe naye oyo gwe balaba nti mubi mu mipiira 50 yafunamu wiini 30 ng'alinamu n'ekigopo Ruben Amorim mu mipiira 50 yalwanye nnyo n'aluma n'ogwengulu kubanga bw'obadde wa Man U bw'esamba nga tuluma gwangu wannemeseza ne ssente mwesiriwaza mmeka anifuna kamwasa miliyoni era ezo ssente zigula mmotoka ekiriyo kyange kya mmotoka nali mmanyi guno omwaka tugenda kugulayo akamotoka kaganyi Man U nga tanyeteriiza kati Man U birevu bw'abeerawo nga mugamba biganyi ate birevu taliwo bukale birevu singa waali nedda kati Man U yafunamu setback mwina wano bibani ba asesio abaana omanyi Man U eresa abaana abato bangi ate nga eyo setup yayo ye Manchester United entuufu egenda okukaabya abantu enkya naye mulowooza mugenda kuleeta mutendesi ki omusajja mwamugjeeri mu sporting yali Sporting Lisbon omusajja nga mulungi nnyo atwala ebikopo bye akola ne mumusumbu mumusuubiza obulimu ekyo kye bayita ttiimu ennene tosobola kugiwona nti gwoba obala bibyo ng'ate naye ebala byayo nti ttiimu ennene ebala kuwangula ate yali yalita wangula kati anti owangula ne ku ttiimu ki kati kagambe abatendesi 3 abagenda okugobwa essaawa yonna omukulu ono owaffe ono gundi ono Anisiroti omukulu Anne essaawa yonna omukwano Anne Sweet Anne essaawa yonna kuba omupiira gwatendeka he's a good coach naye si ku Liverpool Amorim has been a good coach naye si ku Manchester United embwa Fulham yatukubye goolo kati Liverpool Man U Arsenal kamuteekeko naye abo abatendesi bali ku njegoyego za ggobwa kati omanyi ekiyinza okubaawo ateta n'amala akola ensobi n'asula ekikopo kino bamugobesa miggo agala kiwangula Premier bakwano bange bangi nnyo nze nabayozaayoza guno omwaka gutandika ne bagamba this is your time omupiira okuddamu okunyuma it is either Manchester United or Arsenal okuddamu okudda ku top rank Liverpool okuba Arsenal abaana basose kumuwa bbiya nga tetunajja wano kolabodi Arsenal muteekeko emiliyoni olwokuna sigiinaawo kati eri mu banka gojjo tugira kati kagambe kino Arsenal nako mulaba Arsenal ennungi yali eyina Robert Pires ku kisaawe ng'eyina Dennis Bergkamp ku kisaawe ng'eyina Thierry Henry ng'eyina ba Frederick Lumbaga nga be bajja nga ba substitute nzizeemu okulaba Arsenal ennungi awo wonaawona wabaddewoza Arsenal naye nzemu olaba Arsenal eno eya 225 226 eno nkambwe
Ayinza okuba abasambi beerina obalabanga abatali b'amaanyi. They are not top players, but their combination. Tunulira laba njagala okwate dabo gundi eno gikwate. Njagala okwate omusajja nga ayina Andy Trossard ku kisaawe ayinako ne Bakayo Saka. Omwali omwakuba musambu mulala akuba wingi eno. Tata w'abaana naye nga bwe bava ku kisaawe aleetako nno ne Madueke. Aleetako ne Martinelli. Yekka. Tiimu yonna nnungi. Jesus yabaakyo. Gabriel Jesus. Oyo nandwadde. Oyo omwana yali alina kuba muwala. Lwaki? Anti abakyala balwala buli mwezi. Balwala buli wiiki. Kimanyi. Gabriel Jesus yakomawo n'akubira Arsenal ggoolo ennungi. Nga ebagattako ebongerako. Naye tekimugana mipiira 3 mu maaso nga taliiwo. Oba ne sizoni yonna okuggwako. Ye bintu bye. Ate era Jesus ono nalabye waliwo omusambi agenda omugoberera. Waliwo kino ekisambi kye baagula ssente nnyingi ne bannanga abazungu nabo babbi. N'okwata Alexander Isaac n'omuguza banno miliyoni bimeka simanyi kikulu. Yibona yatuyambye ekyo. Yabayamba yabateberayo ekigoolo ekibaleetedde okubeera mu ky'ekkumi n'abameka. Mulimu. Tuli mu kya 7 naawe. Nga muli wala. Oli mu kya kumeka? Nkuli awo. Nemwe mwatandise okubanga buli dakiika kati babaterawo kipande ky'abagundi. Ky'abakooki. Nedda olaba Ruben Amorim abadde akolera Manchester United. Naye omugagga kati kagambeko kino. Man U nga emaze okuyingiza Sir John Ratcliffe. Ratcliffe mu bbanga lya myezi nga 6 yali amaze okuluzinga about 3 to 4 billions. Yes. N'atandika okugoba buli kimu. Ratcliffe yatuuka ekiseera nga n'asiimuula toy. Bwe baba nga adde 5 ng'ayagala koogwa. Okusavinga expenses ku Manchester. Man U yayenjebuka. N'atowa oda n'agamba saagala kuddamu kugula musambi kati nga bano aba Liverpool baagula aba miliyoni 10 ba Florian Wirtz ba Alexander Isaac. N'agamba kati omusambi agulwe nga yeetaagisibwa nnyo akasente akatini. Atajje ng'omusalira mutini. Ero azatema wejeza z'abasambi ab'amaanyi abadde bamutawaanya ba Jadon Sancho, ba Rashford. Sente badde bafuna nnyingi. N'agamba ayi kimala. Kati ate omutendesi atuuka amutuuza amugamba nti mbadde nsaba tukyuse ennono ya Manchester United eddemu ekuba system eri 4-2 oba kale samba 4-3 kigezese. Amorim yamugamba gw'osoma funa ssente. Nze nasoma tendeka mupiira. Twalinamuko okuwanyisiganyamukko ku birowoozo awo. Mmwe baani? Nze ne Captain Bernard Mwanga. Emabegako awo. Esitidde ndi mumaani. Kati nga ninga mugamba nti Captain ninga yalaba Man U eyadda ku nnono ya 4-3. Kuba match yasembayo formation yajja nga line-up zitandise ofuluma ng'eraga tugasamba 4-3-3. Ne Captain nannyonnyola n'angamba bw'olaba abasambi gundi ne gundi ku kisaawe tetusobola kukuba ekyo ky'ogamba. N'agamba era omusajja abadde akuba 3 abadde akuba system ye. Era naye n'akiddamu n'akiŋŋamba n'angamba twaha omutendesi wa Man U yagamba ye okuva ku nnono ava ku mulimu. Era kye kyamugobezza. Tava ku nnono, tava Kampala agaanyi. Naye nga twalese I think he is Darren Fletcher oba wali awo nga
interim coach. Ndio sasa kuda mkunanga mani ngiri kapapula kange. Nakiriza. Amani osogiteekako. Sisobola. Otya. Mani andi mumwagala wini. Kati mani ajiramu sente nyingi. Kati ate gwagala sente nyingi munange. Ne timu kwata timu musibye ngalimu ebirika saa. Mukwate goro buli womusanga. Gwe kati mani kango kino. Na eva wala. Genda mu betting companies ezimu mpulira bazogera ku radio. Mbufe tuina obutale bungi nnyo. Genda mu katale mu betting house ngeyina akatale akalimu nti Mani goro and win. Akuba yakuba and goro gwe tota itakonti Mani akube. Bwakuba that's a miracle. Naye gwe manya bagenda mukuba naye ayinoteba. Okay. Bwetugera ku mpira egyabadde wena egyatusobedde Man City Chelsea. Man City lwakirimiddwa winyi. Man City nga sinagenda awo kansooka ngendeko ku ggwanga lyange Uganda Cranes. Yes. Twajogerako ng'emaze n'ovaayo. Yali esamba match esembayo. Tugenda okujja wano nga okuva wano nga asamba. Nga abulayo Nigeria. Okategedde? Ye namukuwandya. Wagamba golo 2. Nigeria okuba nani? Ni golo 2. Awo tuvuddewo. Neyanziza nnyo abasambi ba Uganda Cranes. Mwebale samba mupiira mulungi. Yes. Uganda twali tugenze. Omanyi tushiika. Yes. Nenga tuba twetabye mbwetabi. Teri nnyo mukisa gwagenda ku. Nga bwolaba ne bano ba Benin ba Mozambique. Ekyanjawulo ku Uganda tekubiddwa ku golo 4 ku 0 mu tournament. Oba yadde 3-0 simanyi 3-0. Oluvannyuma lw'ekizuula nti tekyali mulimu gw'osobola kukola nga teweeyambisa kyuma kikalimagezi oba giyite kompyuta, Lubaluseewa TV yakuleetedde abakugu ate nga bakafulyu mu kusomesa enkola z'ekyuma kino. Kati buli eyeetaaga obutendeke ku kyuma kino kyewayagaliza embazzi kibuyaga asudde. Gw'abadde atandika layiburale naye ng'obulamu obukugu jangu tukubangule. Tuyigiriza okugattagatta ebifaananyi oba kiyite video editing, tuyigiriza okukwata amawulire kossa n'okuba nga tutendeka ne kamera. Tetusosola mu myaka, mukulu oba muto, muwala oba mulenzi, jangu oyige ate ng'ebisale byaffe biri wansi ddala. Gwatwetaaze tusange Matugga ku Pentagon oba kuba ku nnamba y'essimu 0753 Lubaluseewa TV, mazima ku mazima. Tukuba twamutebamu. Esatu. Kakati that's a credit. Nti abantu betusambye bonna be bamu kubasinga mu nsi yonna. Africa be bali ku top. So Tanzania tulikayo negenda yedigirako ewantu awo. Tanzania nti era nagambirawo. Tanzania eri a bit stronger than Uganda Cranes. Nezo kyenebaza Uganda Cranes kusobola kujja kuteekawo that neraga abantu nti omupiira tugusamba era buli timu gy'abadde asamba ng'amuteeba. Nti ekitegeeza tulina ebibulamu ebitinitini. Waliwo ebibulamu ebitinitini. So President waffe Magogo omulungi engineer ayongeremu. Ate tunalaajanira yaliwo. Bw'alivaawo tuli mute. Tuli kombendaga munaffe omulungi waffe ali baatulese. Okuddako ku mipiira gy'Ebungereza, Manchester City, Liverpool okola amaliri. Arsenal esinga Man City obubone omeka. Singa 6-7. Tubula emipiira emeka. Emipiira gikyali nti Arsenal wakyasuula. Empiira giwera empiira 8. Giwera kuba tusaba empiira 3-8. Arsenal tejja kugutwala, kijja kitwala. Kati olaba Arsenal naffe tugenda kuwera mu kyakubiri. Disappointment ku Arsenal wali awo. Inze kakyanga ntandika kutegeera. Ne bampita twane mpita bawangi, ne mpita mama njagala kulya bitata njagala ku ssomero. Arsenal ye timu gye nalabi
esobola okukwata abantu baayo ne bakuba ku ttaka ne bafa. Ye ttiimu esobola okujja ne losing emipiira egyo inaro. Kati lindo ogwaffe ogenda kukkiriza. Ayinza okujja gwagenda kukuba. Gwagenda kukuba. Gwe toyina yadda kantu bwe kati. N'omusajja wange yavaaki. Omusajja nga tebajjamu akapiira. Alwena. Sala. Yavaayo mu Africa. Ne wali era wabaddewo obutakkaanya bulungi. Abazungu beebo basosoze. Era abadde tamuwa wali. Kati madamu Ani yadde foomu ya Sala mbi nnyo. Naye ate omusambyero kakinga alina kuba ku kisaawe. Ate ekirala oyo gwolabawo omufu azoolamira ku mupiira. Ate gamba awo tewaliwo omusambi agenda kudda ku Liverpool ssaawa zino. Agenda kwenkana mu Sala. Taliiwo. So wakufunika kati. Yes. Nga bw'olaba bwe tuluddewo okufuna Mane. Sadio. Era mwali temumufunangako. Kubanga bw'ogamba nti nno Sadio Mane, ofunye Sadio Mane azina awangula ekikopo. Mu myaka 5 nga tukiyinaamu. Mu myaka 5 kitegeeza oba tuyinaamu Sadio Mane. Nsalo oyo. Wajja n'ofuna Luis Suarez awo. Neba ne Liverpool. Muyina ekisirani n'embuzi eyinza obbaluma ne mufa. Sweet Valley Islamic Day at Body Primary School basangibwa wali Bombodege ya Kibajwe bakutegeeza nti besigisi n'abaana bo abasobola okuba nga ate baba waffe kirungi. Balina abasomesa abatendeke ate nga bwetugenda ku byensula birungi nnyo ate n'ebyokulya birungi nnyo. Dr. Chimba Amida agamba nti omwana yenna ng'ava wala basobola okuba nga ate bamuteekamu entambula ne bamukima Mbale, Masaka, Mbarara, omwana asobola okuba nga ate akimibwa n'ajja bulungi nnyo n'essomero nga liri muleese nasobola okuba nga ate yafuna akafuti ennungi bw'etyo. Abateekamu ensimbi emotion media ano nga bakugu mu bifaananyi videography ne photography basobola okuba nga bakutegeeza nti osobola kyalirako ku nnamba ezolaba ku screen yaffe ate noba nga osobola okuba nga ofuna ebifaananyi ebirungi mu kwanjula embaga graduation saako n'okuyingira baby shower byonna babikola n'ofuna ekintu ky'ekijjukizo. Atima mama bana kubidde mbadde nkyalabako ku Musumba Kakande. Musumba Kakande ng'ali Erubaga. Erubaga. Ate oyo Kakande mu campaign si Kakande. Ane social media ezokutta. Ono si Kakande si. Waliwo omusajja yabuuzizza lwaki abantu abakwata AI tonabako kifaananyi nga kiri ku social media nga President Museveni, Bobi Wine azewa President Museveni bashekinga naye nga Bobi Wine ayambadde akasuuti ka yero bannange nga kamonyumidde. Ninga n'abaana bano nga batukozeeko nyefujjo. Omusajja yanaaba Kakande. Ate yo mbu Omusumba Kakande bannadini naye muganda Timani agwo mumbuulira Swaba Kasumba otwayingirira omwaka gyo twali ffenna gwe musajja gwe twaha muli amuyita Timani ye twaha Sengoba ge gamu nno kumanya g'omutonzi. Bakwerabira bwerabizi kati Swaba Kasumba yasobodde okuba nga abaabulira n'atuuka n'abagamba mbadde mbasaba n'ennyimba zange muzikozese teziriko copyright naye nze amiina wammwe mutadde ongunga mugagga amaswalale naye kati yabatadde kati kyensobola okugamba naye nga yatukola bwata era akazina ke yazina nga azina n'oli yani Salva Kalim naga empaji z'abasiraamu abooluganda zibe empaji 5 Abbi Muhammad salale mubaka wa Mungu olaba kye nagamba ffe mu ddiini yaffe ey'obuyisiraamu naye akuba engalabika banya akuba engoma
Ye jali munda nagamba aje wala mu dini yaffe y'Obuyisiraamu Allah yatuwa ekintu kimu nti ne bw'ogenda mu nsi ki kastabanga mu Isiraamu ffe tuba n'enniya enzikakkamu emmalirivu tulina ekigambo kye tukozesa eky'obukafiiri omuntu ayinza ajja okukusanga olw'okuba toli musiraamu n'agamba gwe mukafiiri n'onyiiga tekikunyiizanga kubanga gwe oba toli musiraamu alkafiruuna awo baswaba Kasumba n'agamba nti abantu bangi nnyo nga yasinga okutama ku musaalo naye wallahi nga kisasiro nga kisasalala eddiini y'Obuyisiraamu tebagikolera okolera Katonda wano kati Kasumba kikyagase ku ddiini y'Obuyisiraamu mu Uganda ennyimba nedda ssebo zino zikaswida ennyimba z'ekisiraamu era nga bw'oyogedde zibeera zikaswida si bino ebyekisirusiru bino ebava eri nga banywedde omwenge gwabwe ne bajja batandika okuliikaanira abantu mbuka tuyimbe Allah omwana ayina eddoboozi ate kati yazikyusiza version azikuba eri wajjajja muwanga ntumye abobanga oyagala okumanya nti ngoyagala okwogera ku musiraamu akyuse kera ku makya gamba Haja Haruna yavudde mu ddiini y'Obuyisiraamu Haruna mubiru kitooke njagala oŋŋambe nti Sheikh Burhan Kiti avudde mu ddiini y'Obuyisiraamu abo bwe baba tebannaba ono kasasiro tonnyumiza musajjanga wanne enkofiira leete muva ku mutwe anti mwebaliira n'embizzi aje osanga ekibozibozi ng'abantu batudde banyumya agamba abasiraamu balya embizzi oli ng'asiba ne ssente musaasiro oluusi aba ayogera kituufu yesanze omuntu ayambadde enkofiira y'ekisiraamu ku bukya y'embizzi mpozi teba bukya ku kayumba k'embizzi bukya eba ya nnyama ate n'ebinyama aga kayumba k'ebigodo ng'ayambadde ekkanzu ataddeko n'entalabuusi nze nina gwe mmanyi temuva ku mutwe ey'ekisiraamu bali nga bw'olaba Sheikh Buga enkofiira gy'ayambala nina gwe mmanyi agyambala naye ng'agyambala mukafiiri supa talina yadde ebigambo ebitaano eby'eddiini y'Ekiyisiraamu by'asobola okuyisa mu kamwa naye ayambadde enkofiira so kati ffe wano twakireka nti waliwo ensi mw'otasirwalira ate oyambadde entalaboosi ate n'okutta ekicupa ky'omwenge okutta ebbera wayini kukuba ekitwe ekyamayinja paka lwofa shaliyalo Allahu akbar kukuba mayinja paka kutta kisiraani lwaki ovumaganya eddiini y'abalala ate ebyo ebyana byolaba ebyo ebisinga ebyo bigera ne bijja mu ddiini nga tebabizaalira mu ddiini nekijja ne kikulaga nti kyagala nnyo eddiini nze Swaba Kasumba olw'okuba kiwulira ekigambo Swaba kya Luwarabu ne musajja abakoleddwa akote musiima talina azimba emizikiti emeka olina amasigidi gy'omanyi nti yagizimba anti abadde ayimba ennyimba eziri owo emyoyo ezo ziri owa mwenge talinaako luyimba sirumanyi tomanyi nyimba ze Swaba Kasumba bwe mba simanyi music wakati ate aba yayimba biki mbuuze eza Haruna timanyi temusiima busiima basiraamu Swaba ku kyabakoledda yabaana oluyimba olutambulira ku mbaga yammwe amina Mungu nga mugagga bwe baamala ab'ebbala baalukyusa batya balukyusa tolina akayimba mu ssimu yo akayimba embaga ya Isma n'Amina mbaga ya Isma n'Amina anti bino bigasumba kati bye biraga bali abagwenyufu okujja okuyimba ennyimba nti zisoboka kati njala onnyimbira oluyimba lwa embaga ya Isma n'Amina onkubiremu vaasi
Sirumanyi munna. Bugwenyufu. Naye nga bw'oluwulira ogamba nti omusajja yakubye oluyimba lw'eddiini. Astagfirullah. Naye yatuyimbira luli lwa minisita gundi Kalimu. Ayina n'omusajja aliira mu kisiibo abeera kakolokooto. Aliira mu kisiibo obeera kakolokooto. Ekyo kiswamba kyennyini kasumba, simanyi kikasumba. Kyennyini kikakolokooto. Tosobola kukola kintu kye kyakoze ne kibawo kinyeenya nsaasi. N'ongamba mbu kibaate kiriya mu kisiibo ekyo. Yaze ku nnono. Nze obanga ngamba abantu abasiraamu nti gundi ya munange yavudde mu busiraamu ngamba abantu nga bamanisulu. Ongayi manisulu yavudde. Nze bw'osanga nga manisulu ng'akutte eccupa ya bbiya awantu. Manisulu ya? Kingisa. Omuntu njagala bw'osanga nga muddula ng'akutte bw'ati eccupa y'omwenge. Nkubire essimu. Mukube ekifaananyi okinsindikire. Nina emitwalo ago. Ate nga bawo balasita. Bamanisulu. Allahu akbar. Eddiini si bigambo. Eddiini si ngoye. Eddiini eba ku mutima. Ekyara. Kati kagambe kino nti ffe wano mu Uganda naddala kati abantu abali mu art industry. Abantu babala. Nti kati kyekitaliiwo nnyo. Mbaga ya Isima n'Amina kangene njiyimbe. Bijje kiriireko emmere. Kubanga bwe kikuba oluyimba ogenda kiyita kasumba jangu. Mulimu kukyali. Naye nga wallahi oleese mukafiiri ku mbaga yo tasobola kutola shahadu. Allahu akbar. Kiveeko si kirungi kunyigira mu ddiini. Oyogera nyiga? Kimani, tugenda kuddukako wali Venezuela. Bannansi badigidolo digida. Bumbubu, bumbubu, bumbubu. N'omanyi kiyaka ne kino kikasumba kiyaka ki Venezuela. Andi bye bikuba engoma enganda. Kati ne Venezuela bakuba oba ngoma. Abasirikale nga tebeekalakasiza nti bakimwatutte pulezidenti waffe baadde bamukoowa nabo. Si kumukoowa. Akusinga. Akubya ne gw'ositudde. Nze bw'onsangiriza ku kkubo ng'ajje nkusobola nga nsobola okukuba ebikonde n'odduka. Gwe manya n'ajuwa akulaba ng'odduka enkya tomumanyiira. Agayi ono gwe nalabye nga bagoba ejjo naye ng'afunya. Kakati akusinga kukubya gw'okola ki? Trump yansanyusizza nnyo. Banga mbu Trump yagambye eno mission tugenda gikolera eddakiika 3 ekirala. Babadde bakapchalinga ekizimbe oba amaka g'obwa president. Ne basoka ne bakikolako training engeri bagenda kiyingira mu buli ki. Omukulu bamusanze afuluuta. Abakulembeze ojo bayi bakane bafuluuta. Bongali bwa. Ng'oli ku mafuta. Bongali abakumbi we bali wali. Bagerayo yimuka nga okumbi babatuzizza wali. Nga bagasebo tusonyiwe. Kati in 2020 America yavaayo ne sanctioninga Venezuela nga egamba nti Venezuela batunzi banjaga. Era ne babako ekituufu kiri nti Nicolas Maduro ye abadde wanjaga. Kati tewawulira omusajja oli gwe nakunyumizaako ononsonyiwa Pablo naye yani ye Nicolas Maduro yabadde n'ebinyamanyama. Maduro abeetakola bwe batyo olaba omukulembeze kati wano waliwo omukulembeze waliwo omukulu wano waliwo omukulu nga alina department gy'akulira nga ya security nga y'amaanyi nga yagikulira waliwo wano mu Uganda naye bw'ayambulamu essaati ogambirawo tunoonye omukulu tukulire omulala. Omanyi wano byolina okwogerako empola ebyo tubyogereko mpola.
Nicolas Maduro bamuvunaana okukusenjaga n'abatujju okusupportinga abatujju kubanga bamuvunaana nako terrorism bagamba mbu omusajja abadde ayina ttani z'enjaga ze baakwata emabega kaawe Amerika ina abantu beyattira ku nnyanja ku mazzi Amerika bwe mala okutta abantu abo mu kwekaliriza egamba nti bano twabasse nga bakukuta kuyingira Amerika naye Amerika kyetaategeera nti ku bantu beekuba ku lyato kuno ku mmeeri nti kwaliko bannansi ba Amerika n'abattirako kati bw'abattirako agenda kizuula nti assa abantu ate jjukira Amerika abantu bakwesonyiza wassa abantu nsonga ki kati n'agamba nti Trump oyo yennyini ekyo kiseera nakiraba ekyo Trump ekyo Amerika yanoonya ekisajja ebitamiivutamiivu ekisobola okujja nekituula nekikola wagundi pulezidenti omutemu ababbi kati wawulidde nti Amerika okimanyi asobola okujja neno gwe n'akukima mu ddakiika 2 Trump tasobola zompita Maduro ompita Maduro Trump ayagala kukima gwona bakwata bali ba Nicolas abajega omanyi omusajja akwesibyeko ensi yo ejjudde amafuta weebase otuula n'olya n'okwebaka neweebaka n'ofuuwa oba okyali pulezidenti kati olowooza mu nsi ezimu waliwo wa pulezidenti olowooza bakyebaka mu nsi ezimu kati weetuliro tulo nga bugenda kujja ku makya eggwanga likutabukeko paka lwe zituuka ssaawa emu ng'eggwanga teriri mu mbeera ntuufu oŋŋambe nti oyo yeebaka tebeebaka abamu kati Maduro ye obugagga bw'abadde alina wallahi nga toyinza buteebaka naye nga nsobi Amerika gyekola Amerika yatandise okuclaiminga amafuta ga Venezuela nti gaayo ekintu ekiri mu kyangala kiti ensi yonna kyeraba nti olumbaganya neighbor oyagala kubba bintu bye mpagira Amerika anti era abagwagwa mwenna muwagira Amerika kati waliwo omuntu nga mu buyabuya nga tawagira Amerika olaba nga bw'okyogera byeyimu ne kuba no ba YouTube bano abaawa osanga omusajja nga baakamuta bwe bati n'agamba bannange ffenna tugende tulonde Kyagulanyi olw'okuba waliwo obusangosango omukutte newalitawo wiikisi 2 ng'avudde mu kkomera enkya n'omulaba ng'ali ku NRM party bajaganya ne biyutuba binne kati Shalom akyali wa NUP lwaki abo sereze bali dozimanyi Shalom Kasuku bano bazubera babeera okwo ne bakuba ekimwa naye nga babala ki musaayi neze ensoberwa abantu abamu eggwanga aje ekintu ky'osooka ng'okwagala obulamu bwo ng'ovudde ku maama akuzaala kubanga maama taata obviously naye ekintu ky'osooka ng'okwa eggwanga ly'okkulu nnyo nti ne bw'oba olina ssente ezenkana zitya n'ogamba kanziruke mu ggwanga lyange wallahi bw'ofa bakuzzawa kati okeera otya ku makya n'osituka n'ojja ng'obadde owakanya kino ate nja n'ojja ng'owagira kino ky'obadde ng'alabye ekitangala ekya ssente kati obwo obusente abaana babulina kati Shalom talinamu ssente naye kabatande babe nga baalidde ssente mbanemanyi toyogera with the evidence ogusosobye baalidde bagenda kwegaana ate ye Kasuku simunenya bw'alya gwali owulireko Kasuku ng'avayo nga gambuuza empagira NUP wadde mba okulya ssente ze
naye bano abaana bano novaayo mu kamera banange eno kamera kisiraani kamera eyina olugambo esinga n'omukazi omukazi tolaba nti aba n'olugambo lungi kamera temumanyi anti leero oyogera kino a few moments leeta nejja ng'abadde agamba gundi ng'ate gwagipika oye kati mbasaasidde kuba obusene bwe babawadde era badde babufunamu nawulira Shalom azannya Zaala eza Zaala zadde tezimala nayagala ayongereko tebajja naawe ne bakugula bagulirawo oba naye wagira ddooti bagulira wankere owaayi babakubira amasimu ate muyina emikisa munnange kati singa naffe baali batukiinakiina ku nguzi bwe batyo naye nze tewali akuba ku ssimu yange kuba wogikubirako ngikwata ndi ku poliisi ngambagamba muwulire bino tima abantu bamanyi abenu lisiiti nadde ensobo giraba Egypt kuba Nigeria kuba Galatasaray kuba Kolini Gorogoro nadde njimanyi ne Swazigard nadde njimanyi eno timu ogiraba eno namuwadde Auja era namuwadde kati yewokusatu Almasa nona wadde nono Almasa namuwadde oyinza okuba nalidde oyinza nze kyova olaba sibizannyo ebyo ebintu byammwe kuba ebintu byotebeeza obutebeeza nyiiza tewakwata maliri ga Man City ne okwatanga amaliri gegabaako ssente nnyingi okitegeera so kati obwo buwiniwini obwo Nigeria kati ndowooza yabaddemu nga gumunya Egypt ndowooza nga era naye ali mu gumunya muba munaweza ddi ssente kubanga olina okugula data n'oteekako olina oteekako ssente nawulira simanyi Kalanzi yagamba oteekako ssente ate n'oteekako ezigenda ku akawunti eri n'okasuka eri ne bakutema kali n'otuuka ate oluusi n'otalya naye olyamu obindaga kugu nti ku Facebook naye sitondaganga ku lisiiti eridde bulungi osindikirangako ka screenshot ka story yamu okay Matuga United simanyi bwegenda kuddamu kusanya ogigoberera United I'm one of the biggest sponsor in the area eddamu kuzanya ddyo Reddamu okuzanya no sponsorship teetagamu budde teetagamu ssaawa kubanga nze tiimu akakiiko kampitirako I give them something ne bagenda ate emirimu oluusi mbana mingi kuba emipiira sitera najjiraba egy'Amatuga kuba kati kyobadde oddako okumbuuza nti luli we twasamba twakuba mmeka ate wembanga nti ndi muvujjirizi kampuni ate kati ejjeraba omupiira egwe enkyani anaavujjirira naye nga Matuga FC ndi I'm one of the biggest fan. Okay. Yeah, man. Happy birthday, Gies. Olunaku olwaliro mazaalibwa ge ani bamuyita Honorable Louis Lugongoya. Amazaalibwa gage ga leero era katumuwe ebirabo bye nga bukyali. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, Secretary General. Bijiri. Yeah, man. Louis Lugongoya David. Oyo yenkyukakyuka. Some people don't know. Yeah, man. Abamwogerera. Munyankole. Naye omanyi waliwo embeera ey'ekisirusiru mu ggwanga lino nti abantu abasiru bangi nnyo naye gye tukomye okubasinkana
Susha. I don't think. Arika stola bono. Fabricio. Oh yo. Nena badde mayinti bagenda kuleta ddala ni Fletcher. Salongo. No. Stola bamaika stangenda umbamaze. Ole oma Romano amagezi wagajjawa. Aga following Romano. Mugana ngalo gomo igadi. Gaga mawulire bwe. You know amani guna nena na wakana ne tumuka abanna ngo musajja amuri bamutadde nagati kishumuka. Nengamba na yegwe okutuuka walira nani anjingira kuwakanya ina mapesa kati obo wakana kina iragwe gwemba nenya okitegera omanyi ebintu by'omupiira bino nze mbigamanya abantu twabiwakana buwakanyi fafa noveri osanza aje twa balina omupiira gwe boogerako n'obigwamu munedda nedda sajjagalino mu Egypt katiba genda wansi anti Africa Cup Okitegera hali mu Egypt ateba nayo li Premier League yemu kuli league ezisinga obuzibu munsi obadde okimanyi nti championship y'Ebongereza ye league esinga obuzibu munsi yonna championship nzibu no giri amu no lya mutimu nyalo zinozi predicting oba w'amaanyi alintero bikola olabye nawe mpandika nedda okay nga tuwumba timman mawuli no genda ba embeera etambula mu ggwanga security nga yeeyongedde baagala nnyo mmwe security erina okuba nga eri tight era kirungi nnyo security okubeera tight naye security kyeneebuuza kyekigifuula kyekigireetera okufuuka tight ennyo tugenda mu kalulu lwaki buli kaseera balina okuba safe akalulu tegeetaaga mu security eyo kiki kitegera security erina kyeyeekengera erina kyetayagala kigiveeko ebisa ebisinga akalulu kaba unpredictable tomanya kikigenda kubaamu kati security yaffe yo nnene y'amaanyi naye jjukira bannayuganda bali miliyoni 45 n'omusobyo of which security yaffe tekwata yadde emitwalo 15 egy'abasirikale kati security bagijje buli wamu bagikomezaawo mu central wano weeri okusinga era buli wamu agenda waawo naye Kampala Ntebe bintu bikulu ne mukamwa kange mukamwako munabayo ebintu ne mu bukulembeze bw'ensi yattu Uganda Kampala and Ntebe so kati badeployinze amagye mangi badeployinze police constables nze natidde nnyo nga mu bapoliisi ate mulimu abamaniyu Arsenal oli ayambadde gwa Chelsea wa PSG nembuuza bano bannamawulire era paka nafuna information nti abo be basirikale abagenda okukwasaganya embeera y'okukuuma akalulu ne ngamba nti bwe baba deployinze police constables ate nga baana bato very very young ne ngamba ate ndowooza banditadde poliisi amagye ne gasigalayo kati okimanyi nti nno omuntu ng'ayagala kukuba Uganda nga yagyagala dogikuba mu lutalo lw'emmundu wano walina tukuli ate lwaki tebakyawera eri yonna baabajjeyo kati bali wano barracks ezikuuma Kampala Bombo barracks Mbuya barracks Wakiso Kachiri barracks bojja okulaba ng'ezo barracks si kiwa nti waliwo barracks so tuulamu abasirikale emitwalo 6 okitegeera naye nga bo akoze deployments z'amaanyi nnyo era abaagala babeerewo ku kalulu
ekiraga bannayuganda nti akalulu kano these are not fair elections. This might be a war. Kubanga ekireesa amagye mu nsi yonna ne bwe wataba wano luba lutalo. Ekiraga nti eggwanga liyinza okuggwamu obutabankwa magye kubanga geetala. Bwegadde eno. Kiraga ensi nti waliwo ekijja. Naye ekijja ki tekikwata ku magye. Kubanga amagye ago, yes, nawulirako President Museveni mayegako ng'agamba nti buli mundu holdinga 120 rounds. Naye 120 rounds zifreezinga. Mu bintu bya machine kazibeere zino simu kebeere computer esobola okwekwata omulundi ogwo. N'oyagala okunyiga trigger ng'ate munnange gakyavaayo. Kati ku bantu abangi simanyi kiba kiddako kubanga nze siri mulwanyi. Kituufu olina kijjako. So kati deployment season ffe tuzisaba ekintu ekyo nti nga bwe baba deployings ne babaleeta mu bantu baleme ate kwefuula batategeera. Kubanga eno bajja mu bantu, ffe mu bantu tulinamu abantu babika bingi nnyo. Tulinamu ak'obuntu. Mulimu ffe abategeera, mulimu abatategeera. Singa abo abantu be badeployings, abasirikale be badeployings banaabateeka wali abantu abatategeera, omuliro guyinza okwaka. So security bagitaddemu, naye yo bagibuulidde ekintu ekituufu ekigireesezza nti kuuma bannayuganda baleme kusanyuka nnyo nga bawangudde akalulu. Either ku side ya president oba ku President Museveni oba ku side ya Bobi Wine ya Kyagulanyi Ssentamu, oba security bagitaddemu nga erina standing orders. Omanyi amagye they don't follow law, bo tebakolera ku mateeka. They follow orders. Naye nga orders ze bafollowinga zimanyi okukyamamu. Kati nga nawulidde muganda wange Isaac lwe yali ku pano wano nga si kibi okuva n'otangaaza ensi ebikwata ku security. Naye security details ezo bw'oba oziyitira mu bantu, kadde ki k'oyatuliddemu ebintu byo by'oyagala ssebo. Nawulidde mukulu wa Isaac ng'omubuuza nti ssebo mu magye oba mu poliisi okkirizibwa okuba nnyoko, n'agamba embooka emuyitako. Ekyo ekigambo tosobola kyogeramu nga wazaalibwa. Maama we yali musirikale ng'akuzaala oba kitaawo. Ogenda okwenoonyereza nga abazaala Isaac si basirikale, nga basiviliani. Naye ye olw'okuba omwana yali alina okunoonya omulimu ng'omusajja okumubeezaawo era okumukulaakulanya, n'okulaga bakadde be nti nze nkuze, nina n'omulimu nkola, kati nsobola n'obbalabirira. Ate ggwe omuntu omu nga gw'oyatula nti nze nsobola bafumita kibooko, kiba kirabikamu bulala. Era nagenzeeko ku comment section. Omanyi video zino zetukola comment section yesinga okuba enkulu. Naye nga ebigambo ebiddibwamu mukulu wa Isaac nga si birungi. Bakiyita bakiyita ku walevu nga bamuwalevu. Ate era sisuubira nti mukulu Isaac anaafunamu obuzibu n'anyiiga lwa nsonga eno media. Wano bojja oboze. Forget about your guns, forget about your uniform, your job. Wano oba tozze mu ofisi ya busirikale, wano oboze ku TV luba luseewa kutangaza abantu, kubuulira abantu updates ziriwo bya security, but si kubatiisatiisa ate. Kubajja okumutiisatiisa. Omanye okutiisatiisa
kuleetera abantu okusooviramu abantu okwegugunga tigundi atutiisatiisa kuba emabegako ku kyalo kuno ku Matugga waliwo omusirikale omu ndowooza baali bamuyita oba by then yali Kano oba Captain Nyanzi ng'okutte olw'ekiryagonja n'okkiriramu kaawo bwe watyo naye Nyanzi kyenasembayo okuwulira kye yakola n'okulaba kuba ffe awantu we twalabiranga amasasi nga gambuka mu bbanga yalumba ku poliisi nga ye wa military Nyanzi alabika yalumba ku poliisi ng'ayina ennene Kakebe n'ababuuza kyaka babba wa booda oba babba booda ye oba owa booda yamutuma magi n'alwawo galeeta owa booda bw'atuuka waka yakookinga mundu ng'amuleeta misinde kati ng'ajja ng'aweta ku poliisi ng'ababuuza aliwa gwe natumye atakomawo ng'ajjako akabaati nga gasooka gavuga bano basajja batuwa eri mu bitebe wansi obwo obuyinza oba obukozesezza bubi kubanga mu bantu ba bulijjo tolina kukubiramu masasi mulina gye mulina okugakubira ku poliisi poliisi y'amagi poliisi y'abantu eba y'abantu era kyova olaba they keep law and order ate baba amagye they take orders Uganda People's Defense Force but they take orders kyogamba uniform gyolaba kuba abantu ku campaign trail ya Bobi Wine those are jets Uganda Jets Association Uganda Jets so kati kucha security ba deployinze nnyo naye tekiina kye kikyusa cause ngambye wano waliwo miliyoni 45 n'omusobi ez'Abannayuganda ng'oziremerako nnyo naye mu miliyoni ezo obaliramu abaana abakadde n'abalema era olina obbabalira mu lwasonga omulema talonda sibulaba tulaba oba omukadde talonda ndowooza gwe abeewo tebakyalonda kati gwe tokyalonda kuba kati gwe oli muzeeyewo Bannayuganda kyensobola obbakuutira nti ennaku z'omwezi nga 15 ffenna tukeere ku makya sebo nkusaba tusenye ne bootasenya woonamalira okusenya layini ejja kuba etuuse bwayise olonderawo londera ku Noola anti tulinamu obuzibu bwammwe abalonderewa Kigangazi kati ogenda Kigangazi olina okudda ekibuga genda kati ebula ennaku 19 mbakunga Bannayuganda mwonna gye muli nti musitukenga ennaku z'omwezi 15 nze nkyogedde mujje mulonde ate mu kulonda bw'otuuka tokwata akakonde bagayako aka pulezidenti aka MP n'akomubaka omukyala togenda obugenzi nga bakwati n'ogenda mu atotekingi nedda yes bwe bakuwa akapapulako gamba omuwala oyo ali awo ascreeninge akakongeko akapapula kakuwadde kakonga akascreeninge bulungi mashine ejja laga nti successful era ekiraga mu kala ya green katiki bwe kati nti okkirizibwa okgenda okulonda ekirala tubasaba bannanga abagenda okulonda obululu bungi bufa mu butta olw'obutategeera bwammwe abamu olw'obutamanya omanyi byanjawulo obutamanya n'obutategeera oli n'atuuka ali n'agamba nze ndi wa Museveni kati agenda olaba nga Museveni ali eno wansi yasembayo Bobi Wine yasooka waggulu naga ate mwana ate noono omuyayi yayambadde akakofiira ka people power kati bombi kambawe n'atiikingi kitiko ekiwanvu ne kiyitamu bwe kiti ne kijja ne kikoloboza buli omu buli eyeesimbyewo kati owaddaani akalulu okasi
bwe muba mwagala kukyusa ggwanga lino kati ni bwe kati tolwana na kapapula tolwana na kakonge kiki nga kati ninyo 15 bw'omala okulonda mita za 20 otuule wali ebbali oline babalakalo atani abadage okugamba lizaati ku polling station w'olondedde ozirinda ku byabakama ezizo tojja ziwulira. So you have to sit 20 meters away from the ballot box. Muturao okulonda kugwe babala obululu you celebrate. Hey. Then yeah man. You have to celebrate. Togenda kulonda before justice byabakama. Results z'abakama ayinza okutuweza AI tomumanyi omwerabidde ayinza oleeta artificial intelligence gwe mugatte gato jangu ne calculator ku polling station teyina buzibu bwe babala byogatta okay. Fulaga mujje nazo jangu ne fulaga oze kukyusa ggwanga lyo waliwo ze baaganye mbuka stoyeta fulaga nga nnene nga kiri ekisenge mbwe eggwanga ojja kuba olivvodde n'ekirala nga nfundikira nawulidde ebigambo bya mukulu Isaac nzireyo Kemage wa Isaac ng'agamba nti olaba omuntu ng'akutte fulaga ng'agisanguza ebisooto ng'agisanguza entuuyi eggwanga lyo tewali muntu ayinza kukwata fulaga ya ggwanga n'agisanguza bisooto mpozi ngiro yalina kyabala nze kyangu nnyo okwambala essaati ya NRM nenkwata fulaga y'eggwanga nengirinnyako nga nina kyempisaawo ngenda vumiriza kibiina ekyo kituufu fulaga y'eggwanga okkirizibwa ogyesanguza entuuyo kisinziira activity gy'oliko kakati oŋŋamba otya mbuno fulaga tebagisiiga ntuuyo kiprotiki we badduka ne bawangula emidaali tatewaba tebatuuyana tomulaba nga bw'aba atuuka okucelebratinga adduka bajja ne bamuwa fulaga n'agyebikka bw'ati aba tatuuyanye entuuyo ziba tezikigendako kakyagala okugamba ne Kiptegei nabo bakukwatibwa nabo amateeka gabakoleko tubalamusiza wadde batula ku Lubaluseewa amanya enze Twaha Sengooba neddira Mbogo mayindi wanenda wakatambi ng'ofundikira nga batulaga nti UPDF efulumiza akatambi nga kalaga engeri batindikibwamu kwansi era mu basuubira okutawaanya eggwanga tugenda kuba nina akantu kenalabye so President Museveni sebo yagamba America nejja wansi wano ate bo balinda kujja bagisomako mu byafaayo aje Samuel Gemanya Madele Timande Anguli Youth producer director memo so lukubanga ate agamba Cherisha ali wali area wangali wali Dubai yo Elisha big up on yourself brother napenda sawa sinjeka wangali Lubaluseewa TV mazima ku mazima. Ebigambo byonna by'owulidde si bya Lubaluseewa TV wabula birowoozo bya muntu Ssekinnoomu aba akyaziddwa ku Lubaluseewa TV.